Minister wa ICT ni national ku sente zetukozesa ku sente zetukozesa mu data kibadde ogambye kati baba gisala speed andi dasi kusala speed wabula ku sente zetukozesa Minister wa ICT ne National Guidance Dr. Chris Balyomunsi olunaku lw'eggulo we yabadde ekyankwanzi mu National Institute yategezezza ku plani gavumenti zerinawo eziriwa zino wamanga nti gavumenti eplaninga okubeera nga etusalako ate ku internet ku nkozesa gye tubadde tukozesa internet tutya tubadde tukozesa nnyo internet mu bintu ebitatugasa mu bintu ebitatuwongerako yagambye agenda kubeera nga ereeta obuuma obugenda okubeera nga buregulating oba butusalirawo mu content gwe tulaba mu bintu bye tulina okubeera nga twettanira baagala tulabe nnyo ki tundireko bizinesi zammwe okoleka empano maye bantu bayingirira nnyo ebintu ebitabakwatako bampulire ku bye baagala okugjamu bizinesi zammwe kikulu nnyo okutundirako okusomerako abasoma abakola ku research mukole okusoma kirungi n'ebintu ebirala ebibazimba bazimba talina kintu kisoosaako ngeri ya yonna kyayagala wera ebibasanyusa musooke mubireke ebibongera ku ssanyu musooke mubiwummule madde nsaba buno obutambitambi bwaffe baagala bujjako obutambitambi bwammwe obagenda bukwatira mu ddala ati nkakasa bakulu bane bagenda osooka omumunyiigira alo kubanga ffe obutambi mubuliwo tuli tukyalina omukisa ne bakulu banne kati abaasigaza amaaso naye ngera mukola eno bagenda kubeera batuyambako nga bwe tunasosa okugamba nti okukendeza ku sente zetusaasanya nti bakwataganye n'amawanga nga Rwanda, Tanzania, DRC, South Sudan okubeera nga gatuyambako nga tukozesa ku internet owaawamu beegasse internet bagireeta omulundi gusobola ogigabana katusubire n'atumala kyebaliko era bagenda kufuba okulaba nga mwenna ebamala ng'ate etambulira ku supiidi etali eyamba ggwe naye ng'ate bagiragulatinzeemu badde ensonga simbi naddala ku kyomu ku kyebbeeyi twagala okubeebaza naye nsaba okubajjukiza temwefiiriza nammwe obutambi obwo okusinziira ku buyina engeri gye butambuzaamu obulamu butambuliza ddala obulamu naddala mu mmwe ne weerabira ebizibu byo muzuuminga ebyana bwe muti kakati content oyo mwe musinga omukola kale babalekereyo obutonotono oyo bana bakwatako n'ebino byabufuzi kujjako gavumenti mujjeeko babayingirira ne buno kalabe baneko oyinza okubuula banga akutte ku ttamu naye ng'ali mu kuriisa ku maki ku maaso kale kakati nno munange ekigenda mu maaso mu ggwanga lino nsaba okiwulirize bulungi bannamateeka